Embeera bagiyita kinnawolovu. Yeno gye tulimu. Abantu beekyusanga budde naye tuli bize omwezi oguwedde ne guno nagwo gwatandikidde maanyi ale guno gwabadde muzibu nga gutandika nalabye munnonga ebigambo bimukalidde ku mimwa twatuuse tumubuuza ku bya Hajji awoza jeno bansonyiwe nange naye nze leero nakakasiza nti oyo mukazi sita tafa omukalukalu tajja buseera engombo yaweddeyo we yagambye nti jeno bampayiriza nze sinabyogerako neŋŋamba wadde owulira kipya omuntu yali ayogeddeko ebigambo nga ne bukiripu babulina omuntu n'agamba tennabyogerako awo nakomye okutegeera awo balina okutiira kati sinarikavalinga awo balina okutiira oyogera ekintu kyo n'okiremerako yes nze sikyusa nze era ngendo kyogera mba nkikakasizza nti kituufu gwe ne bwonvuma naye nagenza olaba mbuuza nabadde nfuma bapromota obulambo kanga mu statement zo tumabadde mu kigambo promote omukyala yedrayinga statafa naye omukyala oyo star kyokka nno tatubuuza ku bya Hajji mu kooti ng'agamba Hajji tusaba mukama aveeyo naye genosaleze simulinaako buzibu ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katemba oyo yenna dduka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito baguddewo esiteeti zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5 Mabombwe Phase 6 ne 7 ne Gobero Nampunge songa ne mu esiteeti zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala Hoima Road ng'Nansana Bujuuko Namusera Bugembe Namusera Phase 3 Kachiri Mwera Kachiri Magogo Gobero Muguruka Phase 1 and 2 Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simba Mannyo ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 ne Salutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye amazzi n'amasannyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building essimu noti 772 57 28 73 oba noti 7 57 28 73 onoonya essomero eriri ku musingi gw'Obwakatonda nga litumbula ne talanta wano ku Bethel Covenant College twenyumiriza nnyo mu kutambulira ku musingi gw'Obwakatonda omugumu ekiyamba abayizi okukula mu kukkiriza n'empisa essomero lyaffe litumbula talanta mu MDD n'ebyemizannyo tusomesa curriculum empya tulina ddene boarding abayizi tubateekateeka okuba abasukkulumu mu nsi tugaba basari eri abo abaayita obulungi PLE twegatteko kati tusangibwa bwebajja Entebbe Road kumpi ne stage ya Arkwright okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu noti 7 noti 3 noti 8 6 noti 9 Bethel Covenant College. God. nga betulinda mukasa atulwisiza wano Jackins takyakwatirako ddala oba yakoze entondo ez'omukolo takola entondo naye mwamukoze bintu agenza omuwuliza ng'ali mu zzu yabadde mu zzu n'abagagga be yadde ne bebe nga balambula mazike ng'ali mu mazike yadde mu mazike nga galambula but as we wait for Jackins Mukasa to come welcome to yet another edition of Kasuku Live. Ndine Namukasa. Namukasa ono bwe babadde batwetika ebiseera ebyo. Ne Namukasa. Mukusala ebigamba tewayongeramu ennyumba. Ennyumba ani yagikugamba? Ennyumba etya? Hati wagamba nti mbatwala emmotoka n'ennyumba ani yakugamba eby'ennyumba ate? Ekyo gundi yakingamba Queen. Abo laba naye. Yangamba eky'ennyumba n'angamba nno kyali ku ky'emmotoka naye no n'ennyumba mbwegenda. Ekyo yakinyumiza ne Queen kituufu ali lubuto ebyaddala walukwatako n'olulaba gwe ng'omukyala wakola examination ng'ali lubuto zendabanga ali olubuto mweruli ozinga azimbya luzimbye naye mweruli naye kati baabaga nti ali lubuto ng'ate lwa mukulu kati ate waki abamukuba ayogera mazima ate bye tubyogera ku musajja taata w'olubuto ebyo bireka taata w'olubuto alabika n'olubuto talwagala
nga tulabanga byonna byakusika muguwa tewali kusika muguwa oli ye yatubuulira olubuto oli tetuwulirangako kyayogerako olubuto nze siwulirangako taata wa mwana nga avaibinga n'olubuto Queen yetegeka obeera single mother. Naye Namukasa ogamba otya? Sigamba kuku. Oli awo naye Namukasa olabika bulungi naye emmotoka. Lwaki emmotoka eri awo bwetyo? Kitubadde kyetutani ono yogerako naye. Omugambe ndi mu shoot. Emmotoka yange mugireke Kasuku. Naye nakafuna abantu nga basatu bempadde ennamba waliwo n'Omumerika gwe nagiwa. Ngayagala kugulira mipiira. Waliwo ne yagambye okugulira emipiira naye tananterako ssente gwe waŋŋamba o UK. Yayogera naawe? Yayogera nange nange ajja kungulira emipiira naye tebannangulira. Era abaagala okungulira beeyongere bajje bangulire. Ne Sendi yagambye agenda kuwa egigye. Naye tegituuka nti Jenkins zinansuubiza battery entawaanya. Naye ne battery sigifuna. Namukasa battery y'emitwalo 3. Naye agimpe bampe buwi. Nagula emmotoka kati ebisigadde mu nnyambi. Naye abantu bagenze bakoowa oluseke. Bagume bugumi ogusembayo. Abantu bagenze bakoowa oluseke kubanga. January sigenda kusaba muntu ssente banyambe gusembayo mu December. Bagule battery emipiira bagiteekeko. Njagala kuddamu gifuuyira. Bampe ssente. Kadi kulikayo ku kooti eggulo. Twavuddeyo Kasuku. Namwe mukulikeyo mikolo. Mikolo twagimala. Mutulyako emmere. Egiddako tugenda bayita. Inshallah. Naye abantu waliwo ekintu kye batategeera. Emikolo egyo ogiraba. Ate okukyala tekuba kw'abantu bangi. Kuba kw'abantu ba munda nnyo famire. Ffe twagulabidde ku internet bwe nagulabe ne ŋŋamba ekansooka enkubire ku Jenkins si ye best man. Mukubira ŋŋamba Namukasa Kasuku yawasizaawo nze ndi mazike. Ng'ali ku zoo. Ng'ali ku zoo. Alaba we baziika zaakayo. Abaana ne balyoka badda ku kabina k'omukyala ne balinnyiriraako. Mbwa akabina kabadde gi. Munnange nakawulidde nga bakola complain. Nga complaininga ki? Complaininga ki? Kasuku agamba bina amanene teganyuma. Abakazi beetaaga portable. Kati oyo omukazi wo size 59 weight. Ze kati musinga ndi wankaaga. Abakazi abatini be banyuma naye abakazi abanene natula mu nyumba n'abanga ebisodde. Alone gwe nabya complaininga nti omukolo gwadde gwa luseke. Gwabadde gwa luseke. Wamukuba oluseke naye. Ate yagamba omukolo gwa luseke. Kati bana baba batye ekitiibwa omukolo gwa luseke. Waliwo nga nawulidde mbu omukolo gwabadde wala gwowa okumpi nga tebakuwasanga. Aye nange kye njagala obboozi oli tatulagangayo wadde omulema awenyera. Amwogerera mu theory. Mbonsula mu mutto gwa musajja. Mutulaga ku basajja be mwagala bannange nga tonnayogera kintu. Abannayuganda ba sizing omukolo tebamukubirangako wadde birthday party. Ali ku kukyala kw'abantu. Balina abantu boogera. Naye kituufu zolusibaga kituufu boogere kuba naffe Namukasa twogera ebigambo bannaye tufu era kati Namukasa tulinze omukolo. Mpozi gwe wagambye togenda bikola. Nja bikola inshallah. Omwaka ogujja ngenda yenna anangwamu. Emikolo mujja kugira ne bwe nafumbayo myezi 2. Tunula mu kamera. Yenna ngwamu omwaka ogujja mukolo. Mukolo ki? Kwanjula. Onkwana mu mweke emu n'enkukkiriza ne tutandika okweyagala mwezi gumu nga ngamba ogwokubiri tugende tulabe bazadde baffe. Batuwa omukisa. Kati owulira emikolo ogyagala. Njagala kati mikolo. Yes. Nfumbirweko. Era omwaka ogujja ngwamu emikolo. Kati wanusobola ogamba nti emikolo gya Namukasa gyengedde essaawa yonna. Gyengedde gityanga Namukasa toyinayo boyfriend. Toyinayo muyaya akwokya matooke. Ayagala gisengula. Taliyo for now. Taliyo. Omusajja afuulira abaasi. Twakita. Baakutiisatiisa. Twakita. Nali nkooye akamanyiro. Nokireka. Kasuku otuuka n'olaba nga ofa ki buli kimu kikyo talina kyakwongeddeko n'ogamba nfa ki nnyo. Kukuluusanya kwe nnwanira kamumulekere yamukuluusanya n'ekivaamu. Era wondabira yenna ansobola nga akkiriza emikolo ajje tugende ewa taata atuteekeko emikono. Namukasa wiini bagikuggyako bwe batyo. Wiini nakkiriza. Omanyi nze Kasuku nako ebintu by'okunswaza.
nako ebintu by'okunswaza ebintu byali bitandise okufuluma oli ayogera kino kankireke kimpisiza si bulungi kuba engeri gye wali owagamu nze nange nembakasa nti Namukasa tagenda kuva ku steering ne baŋŋamba akasukwasa naye kati awo nzikiriza eddogo gyeriri bakukwatamu ne bakumala akababba kuba olaba bannaye amaanyi ganzigwa omazeemu amaanyi neŋŋamba ye enfaaki n'ensi sikyaka bintu byakwereega nkireka nga banansuulira obwereere eddalu ebintu si byangu anyway kasita kati Namukasa yakomyewo mu katale kwendi she's in the market yes era gwamusobola abasama mujja akaana weekali kabagamba ka full package buli kimu akiyina slim slender no baby talina wadde omwana simuzaalanga ebbeere basajja be baliyonse teri mwana yes. ate abasajja tebasuula nnyo yes tojja kusangamu testi y'amata osangamu tuzizi naye osobola okwambala ebbeere eryo nga temuli kaleega nsobola ne lisigala nga likyayimiridde beriti kati olwo ntunda omuntu wange mmawa ebintu byogenda osanga ogenda kufuna ensulo z'amazzi ate ensulo z'amazzi ziyingiridde mu kyogamba gwe Nabukalu nkitunyonnyola namata so omwana Namata Jenny gwogenda kuseereza ligenda bugga life is going to be smooth for you on top of that muwala mukozi ayinawo emmotoka ye yeese empiira tekuli naye ebyo mubikola kati empiira gyo Namukasa mitwalo 3 1 gye kamu 2 kamu kitundu ng'omuteerako ne battery ya 3 fulabulako obukadde nga 2 emmotoka esimbule bino ebikankana wabikoze alimba Jenkins bigambo yagirabira wange yaga nti ekankana era ogiwetera mwaka alimba Jenkins omumanyi ekintu ng'okikutte ng'okimaze yeyo embeera eri awo yes. kati awo betuvaawo ng'ojja olumulaba osooka kuntwala nze naye tulyalyamu ne tukola assessment kasita tukkiriza ne tulaba oba oyita tojja ng'oli mpale zinywera muguwa bano bazze ne biswiti ate ekyenjawulo Jenny kyayina muba mugenda wolokosa mwenna tewajja bbeerawo bino nga leero tulironere emboozi agiina weeri naye temujja n'ebiswiti ebyo bigami bajja n'ebiswiti ne bireeta ensowera oyagala bimuli bya ssente bajje na ssente ebimuli toyagala cash money tanywa mwenge sinywa mwenge ndi wa Jesus muwala musabi yes asabira ddala ate mukusaba ne muzeeyi we waggulu musabi muwala wa musumba so kati ekintu ky'oba oguddemu masavu ate nga gookya maama onkoledde nze Namukasa nkwagaliza birungi byereere nkwagaliza birungi byereere byokka njagala otutaasa ekyo kive mu ddiiro kati awo nga tuvuddewo onkuulidde ogamba walabye ku gondi ku Sekawumalo bamulabyeko ejjo bamuleese babadde bamusibye ku mpingu yemu ne Haji babadde ku mpingu yemu ne Haji yes kati oli we bamusumuluddeko n'agenda mu kooti Sekawumalo n'asigala eri kati abahaji bye byasoose Sekawumalo n'adda mu kooti ey'okusatu bwe yajjiddemu kati twasoose ne twogera ne famire ejjukira ffe twali tetugenda kwogera naye twayogerako naye Luzira kati Maama Fina bwe yamulabye ng'ali ku mpingu n'agamba Nurudini Maama Fina yabaddeyo mu kooti bu video n'agamba Nurudini musiraamu muno genda olabe kiki ekyetaagisa nga tulaba maama wa Sekawumalo bali babiri bambi nga tumugamba buzibu ki n'agamba bintu bya Sheeka titwagala biteeka mawulire erinnya lye lijja kufa alla bw'anaaba asiimye agenda vaayo ajja kulamuza kisa neŋŋamba ddiini bano abantu bagenda tubuulira ifo ffe tuyingire kooti batuyingire kooti omusango gwamusomeddwa gwa defilement ne bamugamba akomewo nga 16 January naye era n'omuleeta twamala kyogerako nti bamusuubiza ojja yes nga buli ssatu alinda bulinzi naye amaze najja naye bamugambye akomewo nga 16 January
eyongereyo naye wayogeddeko naye ayogedde naye ng'agamba ki yo simanyi lwaki yeteekako omusango gwe batamusomera ye agamba nti bamuteekako gwa trafficking kooti bagamba defilement tetulina kukkiririza mu kooti olowooza tutwale kyani kuba yakugamba nti Namukasa bampayiriza abanteekako mbukukusa abaana ate bukukusa abaana kooti tesoma kukusa baana kooti esoma kirala kyawe byannemeredde otegeera oba alinga bano mu kooti bo babeeramu nga balinda gwe omunnyonnyole kye bayogedde oba ng'ekingere kimuzannya naye alina looya talina kati ate maama we ne mama talina bali basatu Sekawumalu kale ate maama Fiina ayagala bayamba bagambye nti baagala mawulire mbw erinnya lya Sekalifa kyalina linnya ki amba ng'oli mukomera ku mbeera eyo gwe basomedde defilement anaaba akyalina linnya kyawo tebaagala mbu babimanye kyokka baagala bayamba ate bagaana mbu tebaagala mawulire ne bu vidiyo bwe twakutte Seeka bwabadde bwakubbalira eyo olinayo bwe mwakutte tulina bwe twakutte mu butuweeko genda buku mu butuweeko producer obututeereyo wano abantu balabe ku Sekawumalu bwakubbirira bubbirizi naye Sekawumalu ndowooza Sekawumalu naye obuzibu bwe yasinga ofuna ensi yagiteekako nnyo amaanyi ate n'alwana entalo nnyingi ate buli wolwana entalo ennyingi tomanya kigenda kukulumba yalwanamukko ku ntalo nnyingi ndowooza nekitabukamu awo kati teyamanya wa gye yava ate wikinensi ye kuva dda bamuteekako nnyo abaana abo ne tayimu nga mukyala Nakiwala Honorable Nakiwala akyali mu minisita wa youth waaliwo embeera nene nnyo bwetyo era nzijukira ssente zagenda awo n'awaako abaabukedde oba bintu byali bingi ebyomwana simanye yafa segirinya gwe yaleeta mbwe yali wa Sheeka lwaki abeera nnyo misango gy'ogibwe gityo simanyi oba gwaliyo omuzimu oguli nnyo omuntu nedda kati problemu gye tulina eri emu mu Uganda wano ekisinga okuba ekibi kwe kuba n'erinnya n'ofuna ssente nga teweetegese okitegeera be bantu baffe abasinga bagenda ogwa mbine omuntu abeereyo nga yeegomba dde okuba owakabi kale ne kijja kimugwako kati ate mu Uganda obuzibu bwe tusinga okuba nabwo kasita ofuna ssente kasita okola erinnya amangu ago abaagala okukozesa balabika okitegeera kati mu Uganda w'osanga omuntu nga otudde naye wano leero is a nobody after a week omusanga yakuba ssente ng'alina n'abapoliisi agawallayi nga takulabangako takujjukira kati bw'otuuka ku eyo point n'ofuna abapoliisi n'obeera ng'osobola okkuba kuba kati mu Uganda wano olaba we tulina abantu akugamba twabadde mu State House President yayogedde bwe bati naye gwe omanyi kye bayita State House omuntu ng'aginyumyako nga ali ewuwe omuntu n'akwata Prime Minister kale oyo Prime Minister yeefulafulana n'amufuula mangu awo w'ebigere kati Uganda neefuuka nti osobola okukeera ku makya ng'oyagala appointment ne Prime Minister nga tolina nakyomugamba mu dakiika 5 ng'oli naye olw'okuba wafunyeyo kasente n'obeera ng'olina ab'amaanyi ku speed dial. Yes, of course, kati Prime Minister baba ab'amaanyi bayinza okuba nga si bye baliko naye bano ababeera okumpi baba profilinga awo omusajja w'amaanyi biki nga bo be balya kati jjukira ebintu bya Uganda bitambulira ku numbers. Yes. Kati awo n'oyitawo kati ogenda okujjukira reality kuba nabo jjukira bo bakutaasako kye bakutaasa waliwo emisango egimu nga tebajja kukutaasa olaba egyo emisango defilement kutta bantu biki ebyo giba mizibu kati Seeka ate akasente kagenda ne katandika okukendera jjukira Seeka yali akoze factory y'ebinzaali ng'akoze ne supermarket ku misango ebyo ebiseera bya Nakiwala factory yo baagirya n'egwa ebyo ebintu byenkunnyonnyola bye bibeera e Uganda wano kati mu Uganda bw'oteetegeka n'oyagala obuukebuuke oba owedde obeera ogenze musajja wattu talina na looya
era abali ku ssente ze 16 January mugende mu muyambe anti ojja kugenda okuddamu owulira nti Seeka Umaro ennyumba bagitunze baagala kugira musango kuba ne bali abamulumiriza babeera baagala wano kuba ebyo ebintu byonna byonna obiraba okugyako nga famire oba ki oba ki waliwo oli waatuuka n'agamba kati omwana baamulidde kyekiddako It's a sad reality. Amateeka weegalira abaana bangi babakozesa. Oli n'akulaga nti baamuzaalamu ku myaka 10 n'emeka. 15. Naye bye batandika okwogera nti kati ate omwana n'avaayo atya ate ne bagamba musima taata we baamusiba ate biki. Ogenda olaba obadde mukambwe nnyo ng'ogonda. Nga bakugamba ekisooka bagamba sayidi y'omulenzi babanga omulenzi abadde kale myaka nga 2. Oba kale yenna abakozesa omuwala mutwale oba meeting costs ze eza kino ne kino ne kino bw'amala ozaala omwana affe olina omuzza mu ssomero nti ye kati tuweeyo n'enkalu era kati Seeka kyalina okukola kwetundako by'alina abeemu ne ssente ayogere ne famire tewali kirala abatayigira mu nsobize bwe bemabega bwe yaliko ku bya defilement era ne kati kyekyo nga yakwabula bayimbi naye Seeka Umaro yalina ssente abo bonna ba Bettina n'abayisaamu eggaali bagula esikaani bonna yabayisaamu eggaali okikakasa gula esikaani yayogera n'okwogera nti Seeka Umaro yamuweeweeta yabyogera bana ate ssente omuzimu gwa ssente gutambula n'omuzimu gw'okwegatta naye nze omusajja ng'olina ssente teweetaaga funa bakazi baana bagenda kuleetera bizibu funa bakulu banno abakulu anti kati abasajja kye bagamba naye kati gwe Namukasa olaba ekiri ku TikTok ku TikTok olaba ekiriko abo abaana abo kati balina akantu ke baayize bajja nga bambadde obugoye bubakutte ebbeere liri bwe riti baana bato ebbeere liyimiridde bwe riti abamu n'ennywanto yeereeze ne bujja nga buzina kati nibe buti bunyeenya amabeere bekakyuka bekalaga akabina kati gwomanyi ebikiri mu inbox z'abo abaana anti kyenkunyonnyola kati omala okulaba abo abaana ate n'odda ku Namukasa alwanye n'ensi kati Namukasa otya n'okulaga ebbeere osobola okukola kalive ng'oggyeko akajaketi ako oli mugunti oli mukaleega oli boti bamata kagoye kakutte kati tosobola abaana bali ku tiina bali ku TikTok okwo naye bagenda basiba nze kyensiba mbagamba kati laba Seeka Umaro ayi ndo bakuteekako ogwa rep n'otagenda kugwa defilement gyonna mibi naye at least okute mukulu munno naye ogwa defilement gyonna mibi nabanga ate guno ogusingawo kati Seeka ali eyo akomawo nga 16 January akyalina akaseko ke kali bambi akyaseka n'akazigo kakola bamutwalira akazigo ko kalayo ekyaliko naye mukovu nnyo mukovu bambi ate abaye lwaki bamwambaza uniform ya orange abalala babeera mu yellow bwe twagenda omulaba yali mu orange abalala babeera mu yellow abamu bali mu orange gundi ononi oyo ali yali mu yellow oli ali mu orange naye waliwo yangamba mu orange ate ebanzibu nnyo ku gundi ku yellow sima bali babakwali maana nti sibitegeera byakomera toyinza bitegeera byakomera bambi ali eyo mugende mu muyamba abalya ssente za Umaro 16 January bwe najjukira nja kugendako olwo olunaku omusango ogwo mpulira ekinaabaayo singa bamufunira looya ebirala byanguwa anti ate maama we yaawoza biri kati banamufunira batya looya kati okuuma linnya kinga omuntu ali mu kkomera direke lifa akomewo mu bantu yabye munnange kasuka ebiri ku Seeka Umaro ow'ennansana omulombi w'edduwa ebintu si byangu nnyo nabo abantu kati nalabye ddiini akoli bubi ddiini lubowa saava ate wamukoze eki nagezezaako nnyo okwagala okuconnectinga gwe naye mwesangawa tetulina we twesanga kati kuba ye ali mu byabufuzi gw'oli eno mu bya entertainment nanti ddiini yagambye yasoose n'agamba mbunze nali njagala bba mukwano gwe ngamba kati nze n'eddiini tetukwatagana emyaka gyaffe gyawukanira ddala
Dini muntu mukulu be bano bewebuuzaako nti omwana alwadde ekigala nga tukoze tutya. Kati ate nze mba ngenda kukwatagana naye ntya sirina mwana. Kati ate bwe nayogedde ku kyeggulu n'avaayo nga nvuma Dini bagenda eggulu. Wamwogeddeko mu byeggulu? Yes, wagambye nti kuba yasoose okunnumba. Tusooke tugende empola. Yagenda eggulu. Lindako. Ye yasooka okulumba. Ye yasoose okwogera ebyo. Nti ki bino byayogedde? Ayina bye yasooka okwogera mbunze mbu nali njagala bba mukwano gwe. Mugamba kati nze omukwano ne Dini tugujjawa. Ng'ebyo byogera akijja ku ki? Nze simanyi. Kati nze bwe nabiwulidde nange ne mugamba wabula neesonyiwa. Mwagenda eggulu ne mulya ssente. Dini bagenda eggulu bamalayo wiiki namba. Basooka bafuna miliyoni 3 ne baddako ne bafuna miliyoni 10. N'awaako banne be yagenda nabo emitwalo 5 n'agula emmotoka n'ava ne gye yali apangisa ne yeekubako enfuufu. Yamala wiiki namba eggulu nga beefuula abakola ennyo. Bali mu kulya ssente batawaanya bantu. Mbona muwulidde muze nina ssente ki lwaki wagenda eggulu n'ofuna ssente? Kati bwe nabyogedde bafunye obwana bwabwe buzzolo babutadde wamu mbona Namukasa naye yali ssente nga nazirira wansi nagenda ddi eggulu. Majalo mpe ku simu yange yaawo weeryawo. Kuba Dini mumanyi naawe enkumanyi. Dini yeteeka we wala. Mukubirako wano. Mbona lya ssente. Balya ssente yagenda eggulu ne balya ssente. Ali mu kututawaanya. Yalya ssente Dini biliyoni ebi. Ne baddamu ne bafuna n'ekikumi. Biliyoni? Miliyoni 3. Miliyoni 3. Naddako n'afuna n'ekikumi. Yamala mu wiiki namba eggulu ng'atutta abaana be era n'agula ne zikamera. Kale. Oyo abadde mukulu kwezi. Tali mu kujja. Takwatangako ku budde. Namba ya saava teriiko. Dini Lubowa. Oba ssente z'eggulu z'abalakidde. Oba yataddemu obulingo. Obuki? Obulingo. Moza alina by'atekamu nga ye akulaba ng'omukubira. Babiyita batya? Tobimanyi? Anyway, enamba ye teriiko. Balya ssente kasuku nze nkubuulira nze nina amawulire amatuufu. Ebyo bye yajja ng'atuleekaanira mu nsima ngenda kuba nuupu ngisuule ku ttaka. Olaba kasuku. Lwako abantu abamu ffe tetwasalawo twala eyo paati. Bobi Wine oyo aliko ssente. Bobi Wine oyo aliko ssente. Era abo baddiini bonna bebbuludde mbwavula Bobi Wine balina na kumwebaza. Anti amuvuma babaweereza omukulu obuntu. Bamala nga babawa appointment nti jangu nga ddiira abatwala. Nga babeera mu ggulu yamala wiiki namba eggulu nga tannalaba mukulu. N'amala n'amulaba. N'amuwa ssente n'amukubako enfuufu. N'ava ne we yali apangisa n'afuna ewalala. N'agula n'emmotoka. Namuwulidde awuza planned kid kuki? Nga ssente bamuwampe. Yali tatambulira ku booda Dini. Yamala funa ssente. Tatukooya naye. Ebyo byawuza mbu simanyamu credible journalist nga walya ssente ng'okuba bali eri. Ng'okolera maanyi ga ssente. Ate nze Dini bw'oba onnumba nga Namukasa toteekamu Bobi Wine kuba nze siri fuutu soja. Nze njogera mazima kati siraba Bobi Wine lwaki bamukonekitinga nange. Jangu tubuulire ssente ze wafuna zaali zaaki. Weefuula ow'ekitalo. Ssebo yammanyidde mbu simanyi akozesa mmekako. Mmekako akyaliyo. Munkozesa mmekako. Oba gwe yali akozesa omwerusa. N'amukonya engalo. Ani yakona engalo? Dini Sava. Iyo omusango gwe ne Joel gwakomawo. Nasaba kulanga bali bagenda kuguwulira kugusala. Anti yali amanyi alina abanene emabega we. Kyova olaba yali taliimu kutya konna. Dini talimba bantu alya ssente. Ssente zemmanyiko ze yali yazirya. N'awaako banne emitwalo aga be yagenda nabo. Yagenda n'abaana nga bawera. Ne buloka n'atamuwa nako. Kati kyova olaba beesunaasuna eyo munda. Kati bebeevaamu olaba ebintu byeyo. Mugenda 10 bwe bakwasa omuntu omu ssente mu group nga balaba y'ow'amaanyi ku mwenna yalina obbagabira. Kati engabana yesinga baleetola obuzibu. Owaako otya banne emitwalo 5 kwezo ssente ze baafuna. Awaayi. Anyway, ebyo nabirabye ekiro katubirinde tulabe gye binaggwa. Ekikulu mwenna temugenda. Nza ngende empola bw'aba ayagala twetwali yalya
yalya olutalo n'olusobola kati agenda kukola kiddiini yalya ssente teyazirya teyalya ssente kati nze ne bwanfuma nze namugambe yalya ssente aye n'obukakafu babumpa yalya ssente embeera bagiyita kinnawolovu yeeno gye tulimu abantu bekyusanga budde naye tuli bize omwezi oguwedde ne guno nagwo gwatandikidde mumaanyi ale guno gwabadde muzibu nga gutandika nalabye munnonga ebigambo bimukalidde ku mimwa twatuuse tumubuuza ku bya Hajji awoza jeno bansonyiwa nange naye nze leero nakakasiza nti oyo mukazi sita tafa omukalukalu tajja buseera eŋŋombo yaweddeyo we yagambye nti jeno bampayiriza nze sinabyogerako neŋŋamba wadde owulira kipya omuntu yali ayogeddeko ebigambo nga ne bukiripu babulina omuntu n'agamba tannabyogerako awo nakomye okutegeera awo balina okutiira kati sinarikavalinga awo balina okutiira oyogera ekintu kyo n'okiremerako yes nze sikyusa nze era ngenda okyogera mba nkikakasizza nti kituufu gwe ne bwonvuma naye nagenza olaba mbuuza nabadde nfuma bapromota obulambo anga mu statement zona tumabadde mu kigambo promote omukyala ye drying statafa naye omukyala oyo star kyokka no tumubuuza ku bya Hajji mu kooti ng'agamba Hajji tusaba mukama aveeyo naye genosale zisimulinaako buzibu amasimu gamuyitiriddeko omubuuza kinazza kiri si buli wogiteekako amaanyi ebaako weetuuka neegakuddiza naye kasita ekirungi yeetonze naye kansesezza okitegeera mumubuuza kino aleeta kino omugamba bannange ebya Hajji biri bitya tusabe mukama aveeyo naye gye tosali musale bankozesezza ensobi nze ndi muntu mukulu ngendawoza myaka 4 anti oba yakoze atya nabadde sirabagako junior nga musanyufu yakubye guddiigudde naye bannange bafaaki naye abo tebeggwako ate bajja buli omu ayetera munne buli omu ayetera munne beetwale okusiba yakuviirako ddala alabika atasobola kuvaako ngaali agala osiba tasobola kuvaako kuba kati ne baayagala osiba nabo baaguma nabo bagumu bagamba ekijja kijje oba atusibe tujja vaayo tudde era tuddiraawo tutandikiraawo nagenza olaba bawolereza jeno bawera nabalabe bawera yagenza olaba mbunsaba kunsonyiwa nze ndi mwana mwanzaala buzaazi siri mukozi anti ekyo waliwo kyekikulaga bagambye jeno alina bayinfuluwensa be kati nti alina abantu era omugenda mpola ng'omuyingira simanyi oba abaduumira oba tabaduumira naye envaayo gye baavuddeyo anti akasente babafuna oba olina okuyirawoekyo kye bayita okukuuma abagagga edition tebatwogerako n'agamba yes bano bantu bange so eyo gye bayita okukuuma abagagga edition naye omukulu anaddayo eggulu ajja kuddayo bino bibaawo ate kati awo we bamwagala ng'abavuma ate kati ke yategedde nti bali bakuwamu kale reality check lwakuba kati things tebigenda kuba byebimu nekeyo ekendeera it's not going to be business as usual naye lwakuba obuzibu bw'omukyalo oyo talinaako babe olaba kasuku ng'olina abantu bo nze olaba nti njogera naye nina abantu bange ne bw'aba akoze ekibisobola kwogera nsirika manya abantu bange ne mu bizibu bajja kuyamba n'osirika si buli kintu nti olina okyogerako leka abalala bakyogere naye gwe abantu obafiirako jjukira buli woobako bagamba nagenza okulaba ayogera ebintu ebyomunda nenga nebye bamugamba okwogera yabyogera tewamuwulidde mboba mwagala okuzanga isima mu nzite neŋŋamba otyo yayiseewo kyokka yamaliriza abyeganye muba nkozesezza ensobi nina emyaka 4 ate kati abasajja baagumamu tebakyabasika eriyo
tebakyabadde anti babasikanga eriyo nga oli ajja neyekyanga ne batereera naye kati oyinza okwogera n'oyogera ne bagamba ajja kukkakkana tebakyaga sente kasita bategeera nti motivation yo wano awe wava obuzibu kasita bategeera nti motivation ye eri wano era ffe ensonga ezimu wakyola tetufunanga masimu ago anti bamanyi kimu ibiri agenda kwogera ssente ate bokadi abo bavugira tuzimbe ekintu omanye eggwanga kati bamanyi ffe tetujja bikkiriza olaba oli ne bwampayiriza buli muntu alimpolereza nze njagala ssente nange naye bw'oŋŋamba nti tuzimbe eggwanga nasanga zimbe direke nze wano era ne jeno obagamba musajja nosale ssente give me money ebirala nedda nze njagala ssente gwokole buli kye bagamba njagala ssente ndye buli bampe ndye naye sinde kye ngenda kukola ndya buli baba banziriza ku vaati w'omusolo gwe tusasula leka anyway embeera yeeyo tukyali wano tulinda Jenkins Mukasa omanyi yanyiizeemu ndowooza yafunyemukko ku ntondo bigambo bingi kamulinde mubuuza bigambo bingi bye byamulemesezaho omukono nze no nabadde manyi ye best man Jenkins lwaki nabadde nfiiringa nti ye best man naye bwe namugambe ne mukubira ne mugamba owaayo oli wamundi muzu konze ogambye ekyo ngali maziki ageerabira bwagasiibula watutte Edi yeka Uncle Edi yadde omwogezi kati Jenkins kikyesu ekanzu yabuze saizi ye kasita ajja wano oba Haliya yeefiiridde mu kkubo ndowooza anti mwenna muvuga Haliya mwenna muvuga Haliya naye wamukoze bubi bambi nagenza okukebera ku musajja we Salome nga ali mu self-denial mbundi mu kugendera ku booda ne mugamba mukwano beera ku status tujja laba omukolo tofaayo yabadde ayagala kundaga nti gyali kasita nalabye Jenkins nga taliyo simakano kakagunika wagenze nakatabanika neroni yasigadde wabakoze akantu kaso teweeyogeza oyagala kulya kaana ako nkumanyi wabakoze akantu nvaako kasuku naye wabakoze akantu neroni kati baani bewatutte mubeere bulungi mweraba jjayo muti nti abajjayo